weewaawo ate kasito tulaba muzamugula ng'omanya ate tuzza ate tube nga tutambulamu engeri ensaamusaamu ennyo nnyini ddala. Obudde bwo eggulu libadde lyakava okkaaba era obwetegereza olabira ddala nga bwebo abasinga nga njogera ennaku zino nti bwa babiri naye omunywanyi bwe nnaatwegesa ekimunye naawe ateddeko entanyeenya nsuubira nti obadde watulindidde nga wannamataba era ng'ogamba nti oba naatuukira nja kubeerako nnyo nnyini ddala. Kale bintu bingi nno bye twogerako oba olyawo abandi bye muwuliriza n'ogamba nti weewaawo kasajja kogedde ensonga naye ate naffe tetukomaawo era ne tugamba nti katwongereyo nnyo nnyini ddala. Olunaku olwaleero ndina enkwakwa wamu nange abatategedde enkwakwa amantegeeza ekitonde ekikyala abangi bayinza okiyita ekijujulu naye ate mu lulimi lw'enkoko ekijujulu y'enkoko envubuka nga tennatandika kulinnyira. Weewaawo kale ndi n'omwalo ne agenda kuba atweyanjulira ate tutandike okutambula engeri yakalannamu aketto kw'ekkulu n'omumizi wabula essanyu lye tugenda okukutuusaako ligenda kubeera likira ku moki wa gonja ligenda kirako eryenkejje esimatuse namakaka. Weewaawo erinnya lyo gwani? Hey, to begin with, you guys, I'm not really fluent in Uganda, so I don't want to embarrass myself. So my name is Mbonabana. Repeat the names. The surname is Mbambu. Mbambusa. Mbambu, just Mbambu. Mbambu. Yeah. My middle name is Sulphine. Sulphine. My other name is Mbonabana. Mbambu, Sulphine, Mbonabana. Mbonabana. Wow. Mbonabana. Which tribe are you? I'm a mukonzo. Mukonzo. How do you greet? Okay. For instance, if I want to say hi, I'll say kuti. Kuti. How do I reply? You can say kuti back, or you can say nganeyo, like I'm doing great. Okay. So you ask, okay, how do I greet? Kuti. Then you reply? Nganeyo. Okay, kuti. Nganeyo. Then how do you ask, like, how are the people at home? Or how have you been? Okay, if I want to ask how are people doing back home, Yes. I'll be like, abekabaneyo. Oh, okay. Kuti. Nganeyo. Abekabaneyo. Wanaumire. Oh, it's beautiful. Ladies. It is actually nice. I didn't expect the Conjo people to be this nice, but the accent, the words, the way the way you utter them, you feel like they're touching to your bones. Anyway, Sulphine, that's the name I'll go with. You don't know any Kalito Luganda like this, or you can try to speak? I can, but I'm not that fluent. You're not fluent, but Yeah. I don't like someone who is fluent. I like someone who can talk in Luganda. Can you? Yeah, I can. Beautiful. Kali. Weewaawo. Osobola okuwulira ku bantu bayita Abaganda. Yeah. Abaganda. Olowooza be baliwo Abaganda? Ndowooza Abaganda bali Kampala. Yeah. Mainly Kampala. Lwaki mainly Kampala? Kubanga Kampala yo Buganda. Kampala ye Buganda. Buganda ngagende. Kati kankubuli. Wano tuli mukono ku UCU. Yeah. By the way, tuli ku Ssentendekero lya Uganda Christian University. Ssentendekero nno kkulu nnyo nnyini ddala. Kakati UCU eri mu Kyaggwe oba Mukono. Kyaggwe ssaza lya Buganda. Kampala tulinamu amasaza mangi, tulinamu Kyaddondo, Kawempe eri mu Kyaddondo. Tulinamu Busiro, that is Kyengera wawawa. Eyo nayo ssaza lya Buganda Busiro. Tulinamu saza Kyawa. Masaza mangi. So, Wait, what is Masaza? Masaza counties. Okay. Have you ever had this county, the Masaza Cup? Not really. Football. Masaza Cup. Oh, yeah. So that's it. Yeah, that's it. Okay, I'm learning. You're learning. Beautiful. Kakati, in your tribe, the Bakonjo, don't you have those things like Masaza Cup, the things you prepare and people get engaged? We actually do. But? Okay. We actually do. Just that maybe I'm not maybe so much into it because there is what you call the Renzori Lions. Oh. Yeah, like those guys. It's a team, majorly for they say some prominent point like in Renzori. I've heard of Bora Boys. Yeah, Bora Boys. Bora Boys. Yeah. I think I've ever heard of that. Okay, those are the ones I know. The ones I really know. Of course, the other small things, but the ones I really know, it's Renzori, then Bora Boys. Boys. Oh, wow. Okay.